Bano be bamu ku batuuze abakungaanidde ku kyalo Kisowero ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono abeetabye mu bbalaza y'ebyobulamu. Olukiiko luno lwetabiddwamu ab'ebyobulamu okuva mu malwaliro ga gavumenti ag'enjawulo, bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo, era ekigendererwa ky'olukiiko luno kyakulaba nga balongoosa ebyobulamu mu Mukono. Waliwo omukyala wano abatuuze be basoose okuweebwa omukisa okwogera, wabula ebigambo byabwe bibadde tebiwoomya Nakabululu. Tufuna obuzibu n'eddwaliro eryo. Osanga maama nga yagenze kuzaala naye n'osanga ng'ali wansi. Bano babuulidde ab'ebyobulamu ng'amalwaliro ga gavumenti mu Mukono bwe galina ebizimbe naye obuweereza temuli. Naye twesanga ng'abakyala baffe olw'okuba nti babutaabutana distance zibampanga okuva ku ddwaliro okutuuka walina okuzaalira omwana we mu kifo ekituufu, omukyala twesanga ng'aluuzinze obulamu bwe. Kyokka we bagezaako okuddukira mu ddwaliro eddene ery'e Mukono naye nali embeera y'emu. Naye n'osanga ng'eddagala tewali ne bakuwandiikira genda oligule, ne bakulaga ne woogenda genda ogule wali. N'akayiso koyinza okulowooza nti kasingi 3 nga nako olina okukasasula. Ono omusajja abadde alowooza w'omukyala nti wano obujjanjabi ogenda okutuuka awo ng'ate olugendo lukumenye n'akasente kaliimu n'osanga obuzibu. Bagamba n'abamu ku babakolako basooka kubasaba ssente. Naye ebintu byebadde bihapeninga awo nga omuntu ajja olaba ali bubi yeetaaga okutaasa obulamu abeerewo, naye olutuuka wali bamugamba ssente olinawo meka ziwera, olibadde ziwera tukola ki? Obwedda bino babyogera nga bigwa butereevu mu matu g'abasawo bano ababadde bakuŋŋaanye, era nabo oluweereddwa omukisa okwogera basoose kwewozaako. Kituufu waliwo omukyala yafa, omukyala yadda nga alina pressure naye nga n'omwana afiiridde munda twakizuula nga yali yeetaaga ICU, era twamuweereza ekawempe nga n'abiika bwempe tumaze bagamba, n'abeerayo ennaku zaali 3 n'amala n'afa. Tewali bulagadde bwaffe, yali mbeera omukyala gy'alimu. Abasawo mu ddwaliro lino bagamba bongedde okutereeza mu mpeereza y'eddwaliro lino. Twongedde okutereezaamu mu ngeri gye tuweereza abantu baffe. Mujjukire ennaku ezo obusobolezasaba mugere mugulemu exercise book oba naffe okunoonyanga bifayiro ebyo, okunoonya okulaba no wajjako wanywera wana eddagala oba bwe nali nakulabako edda. Empapula ziri ludda wa. Ennaku zino waliwo enteekateeka nti byonna twabigonzezza tuwalabira ku kompyuta, si bwe guli. Omwaka guno tusuubira okwongera ku bakozi, yali tebajja kubanga beeba abamala naye tugenda kubongerako. Ye RDC w'e Mukono Hajati Fatuma Nabitaka asoose kwebaza abazira kisa abaabakwatizaako okuzimba ebizimbe ku ddwaliro lino, n'asaba gavumenti okuliteekamu ebikozesebwa. Bano abantu baffe bwe bayitawo ne balaba ebizimbe bya Moraku, by the way twebaza that movement partners nga Moraku abatuyamba okuteekawo ebyo bye mulaba. Bambi abantu balowooza nti oba oli awo gavumenti eyabizimba. Kati twagala okuleeta atyo attention the permanent secretary nti Mukono General Hospital efa eri ku drip. We want the government to own Mukono General Hospital. Dr. Daniel Kyabayinza okuva mu minisitule y'ebyobulamu agamba bagenda kukola okunoonyereza kwabwe bwe banaakizuula nti abalwadde baggyibwako ssente mu ngeri y'olukujjukujju abakikola baakukwatibwa. Omusawo takola mu ddwaliro ali ku musaala ate najja n'alongoozera mu hospital kati gulawo General File poliisi ekiyambe wekansa ekyo kirabyo. Takomye kusaba abatuuze okufa ku bulamu bwabwe naddala nga beegendereza ne mu ndya yaabwe baleme kulwala. N'olwekyo bwe tuba tukyalina eddagala eridema, tukyalina amawulire amalungi agakubuulira ekyokukola otangire endwadde nga tonazifuna ya bulungi, tonywa mwenge, tojeggulukuka, weekuumire mu bigundi oleme kufuna birowoozo bingi, eddagala ng'olwadde, ebyo we munaabitwala mu maaso bwe kujjanjaba ffe ffe tunoonyeza Uganda. Abatuuze balina essuubi nti bandifuna ku buweerero oluvannyuma lw'okusisinkana ab'ebyobulamu. Sijja kusobola